King Saha yekoze ebintu mu katambi monange wayambadde t-shirt nga eriko mapu ya Uganda eside eno ate nga munange Palaso ebifaananyi munange abitaddeyo eside eno ebyewuunyikiriza abamu ne bagamba nti noba asilamuse eside eno laba engeri munange ate n'engeri gy'abadde akakasaamu munange ate ekivulu kye atukakasizza nti no bino byabaki eside eno ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba ku subscribinga nakyo okikolere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange wali ne mwana mulenzi munange ate King Saha kakati nno kakano akatambi munange akabadde kogeza abamu obwama wali ku social media munange side eno era nga labiddwako wali munange ebadde challenge nno era nga abadde yeesaze white t-shirt ng'eriko mapu ya Uganda. Kinajjukirwa nti mapu ya Uganda empya awaali ekigambo Buganda baali bakijjawo ne bateekawo munange ate Central Region okusinziira ku eri enkadde mapu eyaliwo. Kakati ye King Saha ayagadde okubasoomooza oba okuba challenge nga munange side eno ye gy'abadde ayambadde awaali ekifo kiri munange nga waliwo ekifo Buganda eside eno era nga katambi kano koogeza abamu obwama wali ate ku mukutu munange ate nkugambye nti n'ogwa Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala eside eno ejjukira nti ne badde challenge era nga bwerengera awo bw'atyo. Yoyo nno mwana mulenzi munange ate King Saha taggwayo munange taggwayo mwana mulenzi King Saha kati nno bwe nti munange ate bwe mukyekizeeko eside eyo kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeeko nti nno Palaso naye wuuno munange abadde ayambadde ebikumba nno wali ebikumba munange ebyekiwalabu eside eno era nga munange wali yatukakasiza n'atugamba nti no bino byabaki bino byabanene munange eside eno era nga bwolaba munange post eyo nga bwagiwandiise wali era nga bwolaba munange ebifaananyi ebyo ate bitwedinze nnyo wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram eside eyo byogeza abamu obwama ne bagamba nti mwana mulenzi ki ate kakati muwalabu eside eno naye nga bwekyo munange ate wekitambudde kati kankuggyeko era ku side emu munange wuno afuddeyo wali nakakasa ekivulu kye Sanyu Festival munange wali erugogo nga 17 May wuno nno abadde akakasa eside eno mu katambi kabadde kagetinga viral ate wali ku mukutu munange ate gwa TikTok kansooke nkakuwe ate mu dakiika ntono nnyo ate nkomewo bwe nti Mweba Helena ne Shakira 17 mbayita embaga ya Palaso etuuse nga tugenda kuli omuziki nga 17 May kwagala watali kwejjusa a little party never kill nobody temusubwa Sanyu Festival tugenda mu byabanene awo byabanene awo byabanene awo wano sibayise mu byabaniga awo si byabaniga awo nosubwa mwana gwe nategekedde gwe mwana gwe wamatira gwe mwana gwe byonna gy'oli. Alright naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba kugilikinga n'okusubscribinga ate nakyo kibeera kitambuya ddala osubscribinge ndowooza owulidde nga akonfaminga mwana mulenzi munange ate Palaso wali ate sanyu ate wali erugogo nga 17 May ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti